olunaku olwaleero nno lwanjawulo twaniriza senga waffe owa channel akomyewo sali agadde byogerako naye nga kitale kyamaani awo tuyitewo bana ekitalo mwenna mwebale banange oli omwami ali mu Istanbul Turkey bamita Ahmed bambi asinagamba banangu waliwo omukyala bamita Paulino Koti waliwo n'abalala Rehema bangi banaye tweyanziza mwebale nnyo ate no nze mbadde siri kujja comment wabula obubaka bw'okusaasira bwali bungi nnyo banange mwebale nnyo mwebalire ddala nno senga olunaku olwaleero onoosonyiwa ngenda kutandikira mu jjiya nga natuuzibwa abalungi abatukobera ku kakosi Fox 256 nange njogera okubalamusaako nokubebaza byonna byemukola baganda baffe banyinaffe abaisiraamu wenna mbebaza swaumu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu omuzaana nasubira Brenda egange omuwakisenga owa channel era nsanyusa nate okuddamu okubanga mbasisinkana kozera sirema kubebaza mwena bambi abambeera mu kaseera kazibwako okaali kanzikiza naye njogera okubaza Mukama Katonda nti atasobodde okutuka amaanyi nenkomawo ate kikwajje munange najja mulumbe sooka tunyumyeko ate tudde mu kiboozi olumbe bange kyokka nga tuli mu nnaku anti olw'omugagga lwe lunyuma omulungi olw'abangi tubadde tuyiseeyoko katono ate n'okukuba ku ndaala kikibi naye ng'omulamu asenga olwali gwe tugenda okwogerako embeera y'okwetetenkanya mu kisenge bwe njogera okwetetenkanya kuba nti omukyala ayinza okuba si wa ntobazi kimala n'omwami ayinza okuba amaanyi g'essiga egali awo omukyala ekisooka yandyatulidde baawe ye bw'aba wakumwatulira alina kumwatulira atya ekyo ekibuzo kiri awo bwe tumala okwatula solution yakyo yandibadde ki nze bwe mba njogedde oli n'ateefaako noonyeeyo omuntu ayinza okuba nga agalina bw'aba talina ntobazi noonyeeyo entobazi bw'aba omwami wange talina maanyi ga kisajja noonyeeyo agalina kale bwe kiba simunoonyeza ngula ekiragalalagala ekyo kyempulira kye boogerako mbumanya kino kisitula wano nekisitula wali manya kyongeza sayizi kimusitula ndodo nandibadde mbigula nembireeteeka ne mugamba mwami wange taata Tom kwatiraawo bwe guba mulondo nembugula bwe ziba mwanyi nenzireeta bwe kiba kiri ku mukyala wange nandibadde noonya ebyo byempulira bye boogera ndimanya omukyala afuuka ow'entobazi bamanya biki nakola bwati nandibadde mbinoonya nemugamba amasolo munange ngoyo kulima ku lukalu emyaka nywa ku kiragala kino byebibuuzo byange weewaawo Kakosi neyanziza ebibuuzo ebyo tukkirize tugaane ebyo byebimu oba byebintu ebisinga okusangibwa mu baagalana abasinga obungi ekibuuzo kiri nti nandiyiriza mukwano gwange singa mulaba nga alina kyabulamu oba mukwano gwange muleke yeeyire ndowooza bwe mba okiwumbyebuuzo byo olina ekibuuzo kyosoose okumbuuza sooka onzikirize nsoose kukubuuza nti nandyatudde era bwe mba njatule ntya weewaawo abaagalana bategeeza ki bw'owulira abaagalana kitegeeza kwagalana okweyabiza munno okumubuulira ewafuluma okumubuulira ekikusanyusa ekikusanyusiza kugamba embeera bwetyo ekyo kyekitegeeza abaagalana n'ebirala bigwa mu kkowe ebyo kakati singa mukwano gwange musanga ng'alinamu ekibulamu nsobola okumubuulira nti taata Sambo oba taata Solomon munnange wano bwewatire bwewati amaanyi go gabulamu mpira siguulira naye bw'oba omugamba naddala gwe omukyala oba omwami okozeseza ngeri ki okumubuulira mukwano gwe n'alema kunyiiga n'otalema mumalamu maanyi kuyomba si solution okuyomba tekugenda kudda mu kibuuzo ekyo wabula kyolina okukola mu mukwano omungi omuyitirivu osobola okumugamba obwekimemmeze nti taata Solo oluvannyuma lw'akazannyo oba nga tumaze kulya mmere ya kyaggulu kisinziira gwe munno omutegeera ebbanga lye mubadde mwenna n'otegeera nti nno taata Solomon osinga kubeera mukkakkamu ng'omaze kulya ate n'ekirala n'okusoma mudu z'omuntu nga yakava ku mulimu taata Solomon tagenda kuva eri nga kitubeera kyatomedde emaali eyiise omunyumize mbu taata Solomon akazannyo tukatambuza bulungi tebina bigenda kukwataganira taata Solomon musoma mbeera nimanya taata Solomon era ali mu
era Solomon bw'abeera mu muddu nga mukwano simanyi kiki kyakutuuka si bwoti bwe wasooka kubanga singa bwatyo bwe yali mu ntandikwa wanditutte 10 naye kakati olwokuba amaanyi gagenze gagendera ebitwala amaanyi oba maama Solomon bibeera bingi ebirowoozo gwe mwennyini oyinza okuba gommalako appetite oyinza okuba ye mwennyini yakyeteekamu ayinza okuba n'obulwadde kiyinza okuba emyaka yinza okuba bingi kwe gatebikwali naye kakati bwe mba mukikwasaganyiza nga mwabagalana mu mukwano nemukyogerako nkakasa ti kijja kuba kikikola kwegamba timing eyo gimaze senga sooka otiminga omuntu bala timing n'engeri gy'oyogeramu n'omuntu tokaabuuka toyomba waliwo abagamba nze ndabye naawe kisenga nagenda n'oli yali atambula rawundi 10 anti ajja kugamba ekkulu likyali gazi gifulume kati ogenda okutuuka atambula mayiro 10 ng'ale naye yakendeeza wali omumanyidde nga yavaawo yakendeeza yaddiriza ogenda kolote n'obuna mawanga mukwano leka kubuna mawanga ekintu mukikwasaganye wamu mu mukwano mungi mukwogeraganya mujja kuba nga mutuuka kuki ku nsonga egenda okwamazza asobola n'okukubula nti nda yimama Saamu tamanya ekyantuukako enyange bwekiti ne bwekiti ne bwekiti kakati era n'omuyamba nemuyambagana ate ayinza okuba nga yeggwe nga gwe omulemesa eyalina kyayagala nga kyakyukamu kati nawe neweetegeera nti ensonga omwami wange bweba yali alya nnyo amatooke amanyige kati oginyiga ogirekamu empulunguse nenyumba baba yalinga agiyingira nga agiyingirira mu mulyango olumu nga ewulisa enyumba yalinga emunyumira agiva manju nga gyayingirira kati ebyo byonna n'obitegeera wakyusaamu olwakajanja olwa ssente olw'okumumanya ennyo kati naawe ogenda n'okitegeera noddamu nogaakatuddeyo tetwagamba emiryango gyonna oba olina okuddamu bwonvudde waawo nozaawo tutegeraganya awo timing ogimpadde nanjogera ntya sisirika osobola okwogera mugambe bwensirika kiyinza okuntuma okugenda ebwe nze sikirizibwa okulya muwogo nga si gwe njagala bwe mba njagala ajerebedde nja kugamba njagala muwogo ajerebedde muyiseemu amazzi oba si kyo mutindire bwe mba njagala mukalu nja kugamba tindira nkulabi kati awo timing ngimaze kati nzikirizibwa bwe mba mpise mu kkubo nga nze omusajja nempulira nga bano batera okweyogeza mumanya agenda kufuuka kino nkagule nkakuleetere osobola okukagula okandetera naye oba olina okunyinyonyola ennyenyenye ebiseera bisinga ebintu ngaebyo bitera okutujjako bitujjako nentandika okugamba nja kuwayiriza wayiseeko kati ewa nagundi kati mbonjiyiriza nagundi yeyakuwa ddompe ani akonoonye olwo luba lutalo naye nze kyendowooza bwe tuba tuwogeraganyiza kati ffe weetuli nga basenga osobola okuwunyikira omulimu ogwo n'oleeta omuntu waba mukyala waba mwami n'omutuleetera tujja kufuna okwogerezeganya kimu ekyokubiri naye n'okundiiza tekyandibadde kibi nga bw'osobola okuŋŋamba nti nno maama gundi ebintu nga bikyamyamyemu osobola okumbuulira nti mpulira bagamba bwe bati bwe bati naye nkaleese kano bakakola katya lwakubanga nti ebiseera bisinga ffe ng'abakyala twagala nnyo okubalaga nti bayingiza kati bw'onondeetera togenda ku nneesu nga tojja kulaba kipya ate nga nze nandowoozezza nti ekikola byonna kakodyo kapya nkuyiiya buyiiya ekitegeeza omukazi wano yeefeeko era nze nandisabye abaami muleke bakyala bamu batuleko ne bakyala bannaabwe banyumye bwe tuba tunyumya nga tuli wamu tetula kunyumya nnyo bya lugamba awo twavaawo katunyumya ku bintu bye tubategekera bufumbo tukoze tutya bwolaba nkale nga alabankani oli waddemba okugamba nti omukyala munange bwagenda eri mu bakyala banne ate ayonoonese nawe otunuulira emikwano gy'ayita nagyo era olaba emikwano nga mirungi muleke abeereyo bakufumbira alina byayigirayoalina byayiga ogenda olye nawe osolobeze kati ntwale ki ndeete oba muleke ayige ebbali toleeta muleke ayige kakati yensonga lwaki okuva nedda ng'omukyala bw'aba alina ekibuzeemu bw'omwami toleeta wabula omukwata n'omuzza ewa ssenga kati ssenga awo n'amanya obuvunaanyizibwa bwe buli ludda naye ennaku zino ebintu engeri gye byakyukamu ne basenga tebakyesigika n'abamu tebaliiyo osanga ssenga n'omugaba munnange nga talina kyamanyi nga ate muwawe yesenga kati gwe bw'osanga ssenga kulumiriddwako oba bw'osanga baffe tubuuzeeko nti munange omwami alabika bwekiti tukoze tutya tujja kuyamba kati saidi y'omukyalo ogimaze nze omaze nze omusajja aleeta naye ate waliwo omukazi okubanga yaleese nga yazze naŋŋamba nti ndabye mulondo
oba mu byafumba nempulira nenywa chai nempulira nga chai alina enkyusa gyankyusiza ngate olusi teyatugambye naye nomugamba kati ate chai nga mpulira nga mutaddemu ebintu ebiwunyawunya nti ntaddemuko kakaawa ku luno nentakamuko ku birungo baŋŋambye bwenkola bwenti mbw amaanyi g'omukisenge gajja kweyongera kuludda olw'omukyala nja kwebaza nnyo ku omukyala asobola okukola ekyo nze oŋŋaanya okuleeta mwe muli babbebi gye tuli ekyo nkiddiŋŋana bulijjo tubayiyiriza buyiyiriza mukwano kakati sipiidi ekumala mukwano tata saabu singa owulira kacyayi nga kakyusiza enku bakataddemu ebintu ekyo kiba kirungu ekirungu ekyo kyenkuteereddemu kitwala ebintu bingi kijja kuwumuza omutima kijja kuba nga kikukwongerako ku maanyi kijja kuba kikuba obulamu kwegamba buli kimu ojja kusanyuka era ojja kunyumya ne mbasajja banno bagambe nti nze mukyalo owange ayiiya kigamba ne bwegwa mulondo ng'ayagula ensenyi bwe nguleeta bwe kibeera ku mmenu ya buli bwe mba nga nkwagala buli kyenkuteera ku mmeeza olina ensonga lwaki mba nkitaddeko kuba omwami wange mwagala era mwagaliza mba nkutuma kunsanyusa mubimpimpi abakyala osanyuke mubimpimpi abakyala bafe kuba bba baabwe kaŋŋenderaawo ku supidiyo basajja bannanga abali mukulaba banvuga bubi naye kankigumire ojja kusiima amadda omaze nombuulira byonna mbitegere naye kiki kyemwagala mwagala waleeti mwagala maanyi ekituufu kati kitulemye tunoonye sente tunoonye maanyi nze ndowooza byombi birungu mutufudde bize kati era bwina kubeera bize simaati wayayo taata ojja kugireeta simaati wayayo ejja kunsanyusa olwaleero ngoffe naye mukwano bwe binatuuka enkya nga nkugamba njagala enviiri zetunule kyamuli noonya nange nfune waleti awo ogenda okufunira kwegamba bwe mba nkusiza olutuuyo lwange mba nina okuwa sabbuuni agenda okulunzijjako n'akawoowo okusobola okuwunya nga ali olugino okuwunyira akawoowo akalungi basajja banaye togenda kumala kunsiiga kundeeta lutuuyo nsigale naluwo ntambule simaati ebadde waya simaati egwaya simaati wayayo ojja gikuumira mu nsawo yaayo mu nsawo yaayo yo eya simaati waya kakati okundaga nti oli musajja ekimala musajja aba mulungi nga waleti kati leero lwenjagala ntegeere tutwala bibiri omulundi guno tuli emirondo tugateko byonna nammwe bye mutuyigiriza ate tukole n'essente awo amaka gatambula amaka gajja kutambula ngabo omukazi omulungi ngabo nosanga omukyalo omulungi ku feesi ne mu nkula naye nga mukyafu kati ekitegeza nammwe mulina okwefaako mu byonna ebyo sife kwefaako enondoddo byoyagala ekitumbwe kyekyo nkutambulire byoyagala naye kulikayo muluwummula kuba ngenza okugira kokozi obadde ogamba ki tubadde tuki nze kakosi mungu akusasa nedda kituufu naye ekirungi era kyogerwako weewawo wamma bakyala bannange nze mbadde ngamba ne bwobeera mulungi nga buli woyita bakusiima n'obeera nga wenna wakula bulungi mukwano empunya ye eyinza okukudibya eyinza okudibya oba empisa zo ziyinza okudibya kakati nga nammwe bwe mwagala abakyala abalungi nga balina empisa abateekebwateekebwa obulungi ate nga n'okuwunya mukyala muyonjo naffe bwe twagala abaami abalina wallet erisanyufu nga ne smart wire atambula tetujja kusukkawo wano bannanga babadde batulaba senga akomyewo ate mu full swing mwe temusobola kumulaba in details naye nze mbabuulira ali muka singa kibadde kisoboka twandibadde nga tukuwaayoko kuliifu nodda bootyo naye nga olwaliro twagadde okumikerezaawo ababadde batulaba nabadde bajja batugoberera ebbanga lyonna tubagamba nti subscribinga nyiga akadde bwomaliza okunyiga akadde ogende waliri mu option oteekemu olwo notification zonna ojja kubanga oziraba naye nga tetunasibula twagala tusooke twebaze omukyalo oli ow'amasuuka agaffe amalungi ennyo aga cotton n'olwekyo tereeza ekisenge kyo amakaago gabe nga gatambula bulungi senga nja kusaba ku nnamba eyo weewaawo omukwano gwange ayagala essuuka ezo ennungi eza cotton ate nga ziri ku bbeeyi esobokera ddala wamu naawe ayagala okuba nga omwana wo naddala ow'obuwala atuuzibwa n'alungamizibwa mu nsonga ezaffe ezituteekateeka obulungi naawe akusanyuse mpazi ne gyaligenda wabeere wassanyu mwe abakola abeetaaga bridal showers n'ebirabirwa mu kkowa ebyo tubagamba kimu kyokka mujja kuba ku noti 772 4 8 6 24.
nooti 772 48 nooti 624.